Abantu ba Ssaabasajja ndabali ku ttaka lya Mailo emitima gyabeewanika dda oluvannyuma lw'ennongoosereza amateeka g'ettaka ezisuubirwa okuleetebwa mu Paalamenti akadde konna gavumenti zegamba tezireeta okukumala emirembe egiri mu nsonga z'ettaka nga mu kino abakulu balina endowooza nti okuggyawo obwananyini ku ttaka lirimu ku makubo agagenda okugiyambako okutuukiriza kino era abamu ku bene mu gavumenti bazibavayo mu lwatu ne bategeeza nga bagenda okuggyawo ettaka lya Mailo balikyuse balize emikono gya gavumenti etandike okuliddukanya n'okuteekerateekera abantu. Ensonga eno ewakanyiziddwa abantu bangi nga bagamba nti tewali nsonga ya simba ekozesa nnongoosereza amateeka g'ettaka kubanga tegalina mutawaana wabula obuzibu buva ku gavumenti yennyini eremeddwa okugateekesa mu nkola kw'ossa okulwanyisa obuli bw'enguzi mu bakungu baayo abakola ku nsonga z'ettaka. Abantu balekawo ebituufu ebirabibwa n'ayonka ne beesiba ku bintu eby'okututawaanya ng'ettaka lya Mailo. Eyo nsonga ya kututawaanya, nsonga ya kugezaako kunafuya Bwakabaka. Ekereziya evaawo naffe wawutunywera tujja kukwata olunnyo tutambulire wamu. Eyaliko omubaka wa Makindye West era munnabyabufuzi omugundiivu Alhajji Hussein Kyanjo asabye abantu ba Buganda naddala balina ettaka lya Mailo obutaggwamu ssuubi olw'amateeka agaletebwa n'ekigendererwa eky'okuggyawo ettaka lya Mailo n'abawagabwa okusigala nga bagumu kubanga ettaka lyabwe tewali ayinza kulibatwalako mu mankwetu. Nedda tulina buzibu bwereeta kubanga Uganda tulina myaka 3 gwokka, erina emyaka mingi. N'olwekyo ebibadde bikolebwako bibadde bya lwatu ate nga bitambula bulungi, tewabadde omutawaana gwonna. Kati leero obuzibu buliwo. Anti kati olero obuzibu buli mu kulemeza okwagala kuggyawo tena sisitimu eyo kyava giyimbirira naye olunamala ogijjawo nassaawo endala era mu ngeri yemu bajja gikolamu abakozi abalikola bajja giyitamu bagiserebye era eremererwe. Wabula Alhajji Hussein Kyanjo agamba nti abantu ba Buganda kyekiseera basitukiramu bataase ettaka lyabwe lyagamba nti buli mukulembeze abeera mu buyinza azze aliteekako amaanyi n'ekigendererwa eky'okutuukiriza ebiruubirirwa bye bikusike nga yeekwese mu byobufuzi. Teno sisitimu ya Buganda oba giyite ekimu ku bitundu bya Uganda ffe nga abagibaddemu tugirinaako mutawaana. Omutawaana gwonna guva ku bafuzi. Ensonga lwaki olaba Amin yagezaako agiggyewo, Obote n'agezaako agiggyewo, Kanoona ali mu buufu obwo bwanoonya naye ng'okutwalira awamu Noona ajja kugezaako bugezi tajja kisobola. Kyanjo era Awabudde Ssaabawolereza wa gavumenti okugyeeta mu mateeka agaluubirira okutwala ettaka ly'abantu nga bayita mu kuggyawo ettaka lya Mailo kyagamba nti kyandiviirako eggwanga okudda mu buzibu bwe lyalimu emyaka egyayita. Naye bw'ona ogenda okijjawo olwaleero ojja kusanga oli bulooka nga nnyingi. Kati ab'Ebunyoro baakitegeddemu amakulu nabo bakyagala. Ab'Ebunyoro kubanga bafunye amafuta n'ebyobugagga ebirala. Ojjakira kubakyanga n'ettoolo waliyo ebyetaago nga ne ankola waliyo ebyetaago bye bimu. Weesange nga kiwali otya e Buganda kirina Ebunyoro, kirina ettoolo, kirina n'ekigezi. Kati awo wali kanyuma nnyo era yennyini. Bwabeera nga batandise okutegeera ekirungi ekiri mu Mailo ng'ate gweyagala gijjawo kyokka nga pulojekiti zoyagala okukolako zo toyagala ziyimirire obeera ogenda kusanga obuzibu bw'amaanyi. Hajji omukulembeze w'eggwanga ng'omukulembeze w'abantu bonna alumizibwa era anyigirizibwa ng'alabye nga waliwo abantu abagobaganyizibwa ku ttaka, waliwo abakaaba ebyapa byaffe, ettaka lyaffe, ebibanja byaffe. Olowooza si ensonga lwaki avuddeyo okujja n'ennongoosereza zino? Kiki kyekwesemu kye baagala okukola? Ennongoosereza terina kyegenda kuyamba. Nkugamba banaagikola era ejja kuvaawo. Kati mu mbeera eno abantu bano abakolere ki? Kati era kyasobola kukola ku bantu abo terina kyagenda bayamba okuggyako okubalimba. Hajji nga tumaliriza abantu bananyini ttaka n'ab'ebibanja oyinza kubawa amagezi ki mu mbeera eno wakati yonna nga bino bigenda mu maaso? Abantu kyamulenga gwe mbakubira abantu bananyini ttaka babeere bakkakkamu obudde bujja kukya era zonna zonna endowooza ziveewo. Olulidde abantu abali ku ttaka ettale lya Mailo nabo balina enkola yaabwe bagisigaleko naffe abantu tusigale ku nkola yaffe tubeere nga twegattirako ekyo ekisinga obulungi gye tuli okusinga okutuwaliriza n'otukwata olw'empaka okutwalako ettaka lyaffe.
agava mu nsonda ezesigika mu lukiiko lw'abaminisita galaga nti ke bamaze okuteesa ku ky'okuggyawo okuyimbula abantu kakalu ka kkooti kati obwanga bakuboolekeza amateeka g'ettaka omukulu gayagala gakolebwemu ennongoosereza wabula abamu ku bakulembeze n'abantu ssekinomu mu Buganda balabudde ababaka aba palamenti okubeera beegendereza ennyo nga batunuulira ensonga eno. Robert Nestroy Kayongo, BBC Fina Gisigika.